Essula ya 38. Awo Mukama n'alyoka addamu Yobu ng'ayima mu mbuyaga ez'akazimu, n'ayogera nti, ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya? Kale nno weesibe ekimyu ng'omusajja, kubanga naakubuuza naawe onziremu. Wali oli ludda wa bwe nassaawo emisingi gy'ensi? Yatula oba olina okutegeera. Ani eyateesa ebigera byayo obanga omanyi? Oba ani eyagireegera omuguwa? Emisingi gyayo gyasibirwa ku ki? Oba ani yassaawo ejjinja lyayo ekkulu ery'oku nsonda? Emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu, n'abaana ba Katonda bonna ne boogera waggulu olw'essanyu. Oba ani yasiba ennyanja n'enzigi, bwe yawaguza ng'ekiva mu lubuto, bwe nafuula ekire okuba ekyambalo kyayo, n'ekizikiza ekikutte okuba ebiwero eby'okubikka? Bwe nagiragira etteeka lyange, ne nzisaawo ebisiba n'enzigi, ne njogera nti, wano w'okomanga so tosukkangawo, era wano amayengo go ag'amalala we gaziyirizibwanga. Wali olagidde enkya ennaku zo kasookedde zibaawo? Wali omanyisizza emmambi ekifo kyayo, ekwate enkomerero z'ensi, era ababi bakunkumulwe okugivaamu? Ewaanyisibwa ng'ebbumba wansi w'akabonero, n'ebintu byonna bikukunuka ng'ekyambalo, n'ababi omusana gwabwe gubaggyibwako, n'omukono ogugulumizibwa gumenyeka. Wali oyingidde mu nsula ez'ennyanja? Oba wali otambudde mu maddu ag'obuziba? Gere amakubo okutuuka ku nnyumba yaakyo. Omanyi, kubanga wali ozaaliddwa mu biro ebyo, n'omuwendo gw'ennaku zo mungi. Wali oyingidde mu mawanika g'amazzi amakwafu? Oba wali olabye amawanika ag'omuzira ge naterekera ebiro eby'okulabiramu ennaku, olunaku olw'olutalo n'obulwa? Mu kkubo ki omusana mwe gwawukanira, oba embuyaga ez'ebuvanjuba mwe zisaasaanira ku nsi? Ani yasalira amataba olusalosalo, oba ekkubo ery'enjota ez'okubwatuka? Okutonnyesa enkuba ku nsi okutali muntu, mu ddungu omutali muntu n'omu, okukkusa ettaka eryazika eryalekebwa, n'okulosa omuddo omuto. Enkuba erina kitaayo waayo? Oba ani yazaala amatonda ag'omusulo? Mu lubuto lwani omwava amazzi amakwafu? N'omusulo omukwafu omweru ogw'omu ggulu ani yaguzaala? Amazzi gakwekebwa nga gakwekeddwa n'amayinja, ne kungulu ku buziba nga kukutte. Oyinza okusiba ekikuukuulu ky'akakaaga, oba okusumulula olukoba olw'entungalugoye? Oyinza okufulumya emmunyeenye mu ntuuko zaazo? Oba oyinza okuluŋŋamya Nabaliyo n'abaana be? Omanyi ebiragiro eby'omu ggulu? Oyinza okunyweza okufuga kwalyo mu nsi? Oyinza okuyimusa eddoboozi lye ery'ebire, amazzi amangi ennyo gakubikkeko? Oyinza okuweereza enjota zitambule, ne zikugamba nti, ffe tuutuno? Ani yateeka amagezi mu bitundu eby'omunda? Oba ani yawa emmeeme okutegeera? Ani ayinza okubala ebiro olw'amagezi? Oba ani ayinza okutuula amaliba ag'omu ggulu, enfuufu bw'ekulukuta n'eba effunfugu, amafunfugu ne geegattira ddala? Onooyiggira empologoma enkazi omuyiggo? Oba onokkusa okwegomba kw'abaana b'empologoma bwe zisula mu mpuku zaazo ne zibeera mu bisaka okuteega? Ani alabira namuŋŋoona emmere ye, abaana be bakaabira Katonda ne batambulatambula olw'okubulwa ebyokulya?